Mugamba mutya mmwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayi YouTube channel yaffe. Gwe tannaba gyegattako gyegatteko, nga tonnaba gyegatteko weegatte ku Kyayi kijja kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero kye njagadde obbalaga, njagadde mbalage ka Kyayi oba tukayite ka breakfast nga kali kiriya nga kalungi. Nga tekalimu eddagala, kalimu omugaso. Nga bwe nabagamba nti mba njagala mbawe ebintu, kubalaga ebintu by'ogenda okulya ofunemu omugaso. Ka breakfast ke ngenda obbalaga olwaleero mugenda kuba mukalaba. Kagenda kuba kalungi, kalimu omugaso ate nga ka Kyayi kawoomu, nga kaliko n'ekyokulya ekiwoomu ekirungi. Okitegeera. Kati breakfast ono gye mbalaga aliko Kyayi, Kyayi ono wa bulijjo gwe bayita black tea. Fumba amazzi go gateeke bulungi mu fulasika. Ndi kuggwe omukyala gwe nga njagala nkulaga engeri gy'owamu omwami ebintu ebigenda omuwoomera ate nga agenda kufunamu ne okumujjanjaba omubiri gwe ng'anywedde bunywe Kyayi. Kati sooka ofune entangawuzi bulungi, ogiraba ndowooza entangawuzi gisekule bulungi entangawuzi, fukola entangawuzi nga ya kigero. Bw'omala okuteeka Kyayi mu fulasika, suulamu entangawuzi eyo mu fulasika. Okitegeera. Omukyala ndi kumu abakyala mmwe ku pulogulaamu yaffe eri okuyiga engeri gy'okwatamu omusajja, biki ebisinga omunyumirwa, biki ebisinga omuwoomera, Kyayi omufumbo otya. Kati nkulaga. Okitegeera enfumba ya Kyayi entuufu ejja okuwoomera omusajja yeewuunye. Wamu n'abaana abato baba balina okuwoomerwa kuba bino byengenda okulaga abaana abato babiwoomerwa nnyo. Okitegeera. Kati bw'omala okuteeka Kyayi mu fulasika, sekula entangawuzi ogiteekemu. Funa kye bayita omujaaja ogwo, gulaba guyitibwa mujaaja, guteekemu nagwo. Omujaaja ogwo gulina eddagala nti wateekamu omujaaja omulinga olubuto lumuluma, olubuto luwona. Okitegeera. Oli wabadde ng'abadde alina olubuto nga lumuluma, wanywa ku Kyayi alimu omujaaja, olubuto lutereera bulungi nnyo. Ekirala tafulumya mukka, gwonya bubi. Okitegeera. Kati ogwo baguyita mudalasiini. Omudalasiini naye gulina akawoowo akalungi ate ekirala guyambako kuggwe abadde alina sukaali, okukakkanya sukaali. Ogwo omudalasiini nagwo mulungi nnyo mu kukakkanya sukaali ng'obadde ogulidde nga ogunyiikiridde ng'ogunywera ku Kyayi. Tutaddemu entangawuzi mu fulasika omwo tuzisuddemu, eteekamu omudalasiini, omujaaja n'entangawuzi. Kati ekyo ago majaani, amajaani aga bulijjo oza mugategeera. Amajaani hano oteekamu n'amajaani matonotono, n'omala n'osaanikirako n'oteeka ebbali. Okitegeera. Nga Kyayi omaze omufumba bulungi mu bbiniku oba mu sefuliya. Oyinza okuba n'abantu nga abamu tebanywa ntangawuzi, tebanywa mujaaja. Kati gwe ddira fulasika, teekamu Kyayi oyo, teekamu ebirungo ebyo by'olabye nteekamu. Ng'oyagala kuwa mwami wo ka Kyayi akawooma, oba ng'olina omuntu gw'oyagala okuwa ka Kyayi akawooma ak'enjawulo, kata kwegamba kakolere mu fulasika awo ebbali. Okitegeera. Tutaddemu omudalasiini, entangawuzi, omujaaja. Okitegeera. Ne tuteekamu n'amajaani. Kati sukaali olina okuyigiriza omwami wo obutanywa nnyo sukaali mungi, oba omwana omuto muyigirize obutanywa sukaali. Kati ng'ekikopo ng'ekyo teekamu ejjiika eyo bw'eti eba emala. Ogiraba? Ejjiika emu mu ttampeko ebeera emala. Ng'obadde oyagala okukuuma ng'omusajja, ng'oyagala okwekuuma ng'oli bulungi, ng'amaanyi go tegeetoolako, wegamba nga tofuna buzibu bw'amaanyi ga kisajja, kuba sukaali oyo mubi nnyo wa bulabe mu ngeri akendeeza amaanyi g'ekisajja. Sukaali wa bulabe nnyo. Teekamu ejjiika emu nga mu kikopo ekya ttampeko, ejjiika emu ebeera emala. Kati bw'omala okuteekamu sukaali nga bw'olaba, funa akasengejja. Kyayi oyo musengejje. Towa mwami wo Kyayi nga si musengejje. Sengejja Kyayi bulungi nga bw'olaba, ebicaafu bisigale kasengejja. Kwegamba anywe ka Kyayi abenga anywa ka sooda oba abenga anywa ka juyisi kali kennyini akatuufu. Kwegamba Kyayi amunywa nga taliimu kantu konna nga w'omulaba. Okitegeera. Kati tumaze okugira Kyayi bulungi, nga tugenda kudda ku kyokulya. Ekyokulya ekyangungu ate nga kigenda kuba nga kiri eve ate nga kirimu n'eddagala munda. Okitegeera. Ekyokulya kyekyo agenda okunywera ku Kyayi omwami wo oba omugenyi wo oba omwana wo. Okitegeera. Nga gwe olaba ndowooza
ku kyayi njagala anywereko amagi ago. Amagi ago nga galimuko ne ku muceere. Okitegeera? Ate nga mulimu n'omugaati. Byonna ebintu bimeka? Bisatu. Nga mulimu omuceere, kuliko amagi, ne kubaako naki n'omugaati gwennyini. Okitegeera? Kati w'omala ebintu ebyo nga bw'obiraba bikube, oba bisale bulungi nga bitonotono. Okitegeera? Tulabye wali oyo kaloti, green pepper, obutungulu, garlic wamu n'ekye bayita okula noza mutegeera naye wali okwo. Kali akatini nnyaako ako okula. Butungulu, green pepper, kaloti. Okitegeera n'akasooka garlic naye kwali kuliko garlic, akatungulu, green pepper ne okula ne kaloti. Okitegeera kati ndoza omuceere ogulaba. Kati omuceere ogwo guyiwe mubiri obitabulire wamu. Nga bwe nkugambye nti mulimu kaloti, green pepper, akatungulu, garlic wamu ne okula. Okitegeera? Okula ndoza mutegeera bulungi okula. Mwekali katinitini mu abakyala mukitegeera ndowooza. Tegeeza ojja kubirya obeera ofunamu ekirungo ekyo ekiva mu okula. Okitegeera? Nga bwe nabagamba nti eddagala erisinga eryo likola nnyo ng'obadde oliriiridde mu mmere oba olinyweredde mu kyayi, mukwegga mu pulaani nga totegedde na kutegeera nti ndiriddemu eddagala. Kati nga bw'olaba ebintu bibyo mbikoze bulungi nnyo, ntaddemu omuceere n'ebirala bye nkugambye, naye ntaddemu ne kye bayita ntaddemu ekirungo kye bayita okula ddagala. Liyamba nnyo abakyala. Noza mulitegeera. Kati nditaddemukko. Okitegeera? Jjukira bigenda kuliibwa nga bibisi, tebifumbiddwa. Okitegeera? Kati bw'omala obiteeka bulungi ebyo nga bw'obirabye, oyiyeemu omuceere omikisinze bulungi nnyo, kasooka ofune w'obibikkira. Naye ebintu ebyo byonna nga bw'obirabye sooka obyozeeko bulungi. Byonna bye tukoze, ebyo kaloti bikibyozeeko bulungi n'amazzi agookya, n'omujjaja gwozeeko bulungi n'amazzi agookya. Kati etumala sooka okuba amagi nga bwegabigaga amagi. Nkubye amagi 3 nze. Kuba amagi. Nkugambye tukola breakfast. Tukola ebintu ebyosobola okulya oba byosobola okunywera ku kyayi obudde obw'okumakya. N'owulira mu butuufu ng'oliridde ddala. Ate n'olya n'owoomerwa n'ekirala ate n'ofunamu n'ebirungo eby'eddagala. Okitegeera? Kuba jjukira buli olya kaloti oyo nga mubisi tosigala kyekimu, olina ky'obeera ofunye. Buli lw'olya ku green pepper nga mubisi olina ky'obeera ofunye. Buli bw'olya ku okula n'olya okula nga mubisi olina ky'obeera ofunye. Buli bw'olya ku garlic nga mubisi olina ky'oba ofunye. Buli bw'olya ku katungulu nga kabisi butuufu obeera olina ky'ofuna. Okitegeera? Kati n'olwekyo fuba nnyo okulaba nga ofumbira omuntu ekintu eky'omugaso ekigenda omuyamba. Okitegeera? Gwe tunuulira nnyo engeri gye bikoleddwamu, oba tobisobola bikola, bitunuulira bulungi. Gwe mabega ka vidiyo katunulye bulungi olabe enkola gye mbikozeemu, naawe obikoppe otandike obikola. Obifumbire omwami wo ajja kuwoomerwa, oba omwana wo oba abaana bo. Osobola obbakolera olabye ndowooza osalamu, ojja kuba olaba bupiisi bw'engenda okusalamu. Buli mwana ogenda omuwaako ng'alyako agenda kuwulira bulungi, ajja kusanyuka ate ajja kufuna n'omubiri. Okitegeera? Kakati wano tufuna omugaati nga bw'olaba. Ntaddemu bulu, ntaddemu bata. Gwe ntaddemu bagita flampeni eyo. Gwe ntaddemu. Teekamu emigaati osooka ogibe nga agikaliirirako. Kiguyambako omugaati okukwata ne guguma nga tegujja kuyulika. Okitegeera? Buli w'ogusooka n'ogukaliirirako ku bata. Okitegeera? Nga mulimu omuliro bulungi n'ogunyiganyiga gwekwata ate ne bata yonna n'ayingira mu mugaati bulungi nnyo n'aba ng'ayingiddemu. Ky'olaba nti guba gujja kuwoomera kuba gubaako kabata kabeerako. Kati w'omala emigaati ogikaliirirako bulungi, teekako ka butto nga katini. Toteekamu butto mungi, teekamu ka butto nga katini nnyo, oyiweeko amagi. Amagi ago osooka ogasiike bulungi, ogalaba ndowooza amagi gayiweeko bulungi. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayi YouTube channel yaffe. Gyegatteko gwe atannaba gyegattako, bingi ojja kuyiga. Tuli ku nsonga y'okufumba ka kyayi akalungi ate n'ofumbirako n'ekyokulya nga kirungi ate nga kiwoomu. Kati nga bw'olaba enkulaze omugaati guugwo, tusiisa amagi naye tugasseemu n'ebirala eby'amaanyi ate nga bya makulu
nga bikulu nnyo ku mubiri gw'omuntu. Okitegeera? Kati omala okusiika eggi nga bw'olirabye, wumuzaako tosi z'omugaati ezo 2 nga bw'olaba. Ndowooza olirabye nti okiwa omusajja n'aba ng'aliiridde ddala ekintu eky'amaanyi, kuba ggwe labayo magi 3, ogatteko tosi z'omugaati 2. Okitegeera? Omala ogattako tosi z'omugaati 2 nga bw'olaba bw'otyo, tugenda kuteekako omuceere gwe twagasseemu biri ebirungo guugwo. Okiraba ndowooza? Guugwo omuceere, tugasseeko omuceere ku tosi z'omugaati kwennyini oguyiwa okwo. Jjukira omuceere ogwo gulimu ebintu bye tutaddemu nga bibisi, kye tuyita kaloti, green pepper, okula, akatungulu, galiki. Okitegeera? Byonna biri omwo bibisi. Okitegeera? Kati musajja oli lwaluma bw'ati ku ggi eyo ne tosi y'omugaati nga alumiramu n'ebyo by'olaba ebyo tutaddeko ebibisi. Kati awo kiwedde, situlako bulungi nnyo, oteeke kasowaani. Okitegeera? Oba oteeke ku kantu konna kattule gwe kogenda okubeerako omwami oba omuntu wo. Kati oba oyagadde ossaako naawe ke bayita ako kayitibwa tomato sauce. Okitegeera? Osobola ogenda ng'okaateekako mpolampola ka tomato sauce ako. Oba tokalina osobola okuzingirawo n'olekeraawo. Oba okalina kateekeko. Osobola okussaako kale oba tugeze ennyaanya. Osala obunyaanya nga butonotono, osooka gyozaako n'amazzi agookya, n'ogisala bulungi nnyo, n'ogiteekako oba ng'osobodde okufuna ennyaanya embisi. Naye sooka ogyoze bulungi n'amazzi agookya, obuwuka bufe. Kati bw'omalanga nga bw'ogirabye yiiyo, gizingemu bulungi nnyo, gigatte, ogiteeke ku sowaani. Kati biri byonna by'olabye muceere biki biri munda. Okitegeera? Nga bw'ogiraba yiiyo. Kwegamba nkulaga ekintu ky'ogenda okulya ku budde obw'okumakya, naawe kennyini okiwuliremu, ate okiwoomerwe, ate ekyala ofunemu amakulu, kuba mulimu munda ebintu ebibisi by'ogenda okuliiramu. Ogiraba yiiyo ndi mu kugisala bulungi nnyo. Ogiraba ndowooza? Ngisala bulungi, ogenda giraba omubiri munda nga nnene bulungi nnyo, byonna nga mwebiri. Omuceere mweguli munda, kaloti, biki byonna mwebiri. Era obirya bulungi nnyo nga tobiraba na biraba, oluma bulumi ng'olya. Bagambe tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayi, gyegatteko. Ndowooza ogiraba ndowooza. Olaba munda ewafaanana? Bibyo byonna ndowooza obiraba. Kugambe tukoze amagi 3, tosi z'omugaati 2, tugattamuko n'omuceere n'ebintu ebirala ebyo by'olaba eby'enjawulo. Kati ekyo kyolina okunywera ku caayi oli gwe twasoose okukola. Okitegeera? Caayi wamulabye bulungi nnyo, olumakaawo nga bw'onywa ka caayi. Caayi obeera ojja kunywa ebikopo ebiwera, kuba caayi oli alimu akawoowo k'omudalasiini. Owulira alimu akawoowo ak'omudalasiini, akatangawuuzi mwekali bulungi, mulimu omujaaja. Kugambye omujaaja guyamba nnyo ku muntu ng'olubuto lwe si lulungi, nga bumanyi bye tuli ebintu eby'enjawulo. Kati oteekamu omujaaja guba gujja kuziyiza okufuluma omukka ogutali mulungi. Okitegeera? Kuba gujjanjaba bulungi nnyo ogwo omujaaja. Tolina gufumbira mu ssefuliya, guteeke mu kikopo oba oguteeke mu fulasika. We gusinga okukola obulungi, kuba ogufumbira muli mu ssefuliya oba mu binika gufuukamu ddagala, guwunyisaamu ekiswa ekitali kirungi ekiringa eky'eddagala. Kati n'olwekyo fumba kakyayiko, kateeke mu fulasika, teekamu ebirungo ebyo by'olaba byentaddemu, bw'omala kateeke mu kikopo ng'ekyo bw'okiraba bw'otyo. Oteekeko ekyokulya kyo ng'ekyo ng'okikoze bulungi nnyo, okiwa omusajja wo. Agawalayo omusajja ajja kwewuunya engeri gy'omuyiyizaamu, kuba ebyo ebintu tebabifumba mu woteeri. Kati ng'ebyo bye tukoze eggi biki, talina gy'ajja bisanga. Ajja kumanya amagezi go g'omuyiyiriza. Akanya kubiruma ng'agamba nga biwooma, obikoze otya. Okitegeera? Gamba yiiya, omusajja muyiiye, tebakyaloga basajja, naye ggwe olina kumwefunza ng'omukolera ebintu eby'enjawulo. Mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe. Mbaagala nnyo, mugyegatteko, bingi nkyabawa. Mujja kulaba, mujja kuyiga buli kimu. Kati ako kacaayi kaweddako okumakya.